There is a difference. Amanya amawulire Gravity nakyo ekitambula golowooza musiru ye yagenza okubuukira chameleone akimanyi chameleone takyali mu mbeera yakulwana okitegeera tajja newaba ayagala omulwanyisa kiyongera kukoleraani Gravity kati akimanyi chameleone alina ositeyinga ki quiet nga olaba aganaga ali piraani epaasi ayagala epaasi aliyakitinga aganaga yakole ki afunemu kuba kimanyi epaasi tamanyi kukaayana kwakiyaaye kajja mukubirayo muki mweyo geemu kati epaasi mugezi asigalayo mu buzannyo bwe obwa saamuzi ne bwa buvuma atya buleeta ssente. Gravity omuteeka mu namba ki mubayimbi wano? Gravity abayimbi b'amaanyi nnyo bangi akyali wala omuteeka mu namba wadde ayimba ye namba ziri wala eyo naye mu 10 anti zesisukka 10 best of 10 okweyita ddembe tulina freedom of speech n'okwasa esinga kyeweeyise weekiri. Chameleone yamuwadde namba 38. Anti kyenkugambye nti apuleyinga kino kyetukola ki kyetuliko anyumira leero n'enkya n'olweggulo oninninde olulala anyumira musiki wa Gravity leero n'enkya n'olweggulo n'enninde oluyimba lw'olulala kati ye yennyini taŋŋanya kwongerayo na luno anti mana akalulya n'ata kati bwe ntiwenziwulira kati n'ennyimba nga katupakase Mama Mia nekolera mali beikali waliwo ennyimba nnyingi nnyo ezireetera chameleone ne regardless kyovolabanga bintu bingi ebigenda chameleone naye olw'okubanga ennyimba ze ziri meaningful. This is why aba ne press conference wait after 20 years abayimbi over the world tebabanko na mpisa nnungi genda olabe vibes kate munda alakeri bani tebabangako na mpisa nnungi genda olabe omuyimbi America omuto gwe bayita 21 Savage otegeera alivinga ng'erinnya lye we liri 21 Savage mukoleko ensobi studio akukonerewo yes abayimbi gangsterism ignitinga nnyo bafans kyova olaba abayimbi abeewombeeka tebafuuka kye baagala kuba ate abayimbi ab'effujjo ne bakola ki kati chameleone akakabidi akafuna abantu bagambye eri yonna mukkaana bagamba naye chameleone watuyambye kuba booda atagulanga ku mmotoka yayinza okukunenya olaba population wajawuddemu naye kati awo musajja wange Bruno K aba ayagala agamba abantu munoonye emirimu mugole ekininga temubiriiko bonna ali ku gudukozi yes naye mmwe mulina odde mulaga nti mukoze eki akuze kuba bwe musigala nga muli kubira enduulu abantu abaganda nsekezi basekera alina kati wemusekaye nga alaba kikola ki kikola tulina omugamba nti wadde vidiyo nkadde naye ndowooza ogirabye damage gyekola ki nange nze nnyini akamwa koogera nina vidiyo nga mpisaamu amisi kigundo ki amaaso naye buli wenjiwulira mpulira buki kubanga nagenda omutuukirira ng'omusajja talina na kintu kye yali ankoze ate nanjagala nanyo n'akyusa obulamu bwange bwe bagamba wali weeyiya anti kyeganda oyinza okweyiya longly n'okola damage ahead kyeŋŋamba nga Ellen Skin oyinza olowooza sikulinako obuzibu sisula eyo mu Boston naye kyenjagala okutegeeza kiri nti Ellen Skin ojja tuka oyagala akalango ka Coca-Cola ezannya wali akavidiyo ng'ogaaya public relations newa market agamba wa market yowaayi ojja damage nga ki nze nfiiriddwa obulango ndi mwogezi mulungi naye oluusi ngera nempanguluka yes nekinfiiriza obulango buki kati kyoba nava mu t-shirt kwazimpaga nenzirako muki mutayi nkakkane okugaaya si kubi si asoose okugaaya abantu bagayiza okuva mu 60 okiwulira amoti alina nkowe yali agaaya amubuuza alabe okitegeera yamumanyi yamuyina naye damage gye weekolako ahead yamaanyi naye nga kutokola ki ate ng'ojja tuuka ng'enduulu zikendedde ng'oweetaaga abantu mwe muyinza olaba molisikirya ng'ategeka ekivulu ne mugamba kyamusaze mwamanyira namba za biveera naye tunula ku basiponsa molisikirya aba ne basiponsa 8 Stanbic Bank Yunula KCCA Kampalani okitegeera naye omuyimbi n'atuuka n'anoonya akalango ne kabula ng'alina kufuna kaaba abolist
simanyi agigundi akuleetedde. Buli muyimbi alina empisa embi ne arrogance mu industry n'enjamu amagezi. Njagala muwa amagezi nti ba celebrity bakyusa trend, ba LeBron James, ba Cristiano Ronaldo, ba Lionel Messi bakyusa celebrities mu